ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Hello everyone, my name is Sammy K. I work with Unique Media, a gospel platform committed to sharing love and hope in our community. On 30th May, we will be hosting an outreach called Unique Girls Empowerment. Yes, Unique Girls Empowerment. Our mission is simple but powerful: to support and empower young girls between the ages of 15 and 18. Many girls in our community struggle to access basic menstrual hygiene products. So something that is completely natural often becomes a reason for shame, stigma, and even missing school. That is why our message is clear. Menstruation is natural. The stigma isn't. Through this outreach, we aim to provide reusable sanitary pads, soap, shavers, knickers, and other essential hygiene items to young girls in need. Our target is to reach 200 girls and remind them that they are loved, valued, confident, and beautifully created by God. But we cannot do it alone. We invite you to partner with us through donations, support, or simply spreading the word so that together we can make a difference in these young lives. If you'd like to support this cause, please contact us on +256 786 026 647. Join us as we stand together to empower the next generation of young women. Remember, menstruation is natural. The stigma isn't. God bless you. Mwenna abekumira ku mutu gwa Unique Media mbabuuzaako temwasuze mutya, mwasibye mutya, bigenda bitya, obulamu bugamba ki? Tubeebaliza ddala kubeera nga mwekumira ku mukutu guno gwa Unique Media. YouTube yo nga yo emikutu mingi naye obeera nga weesibye ku guno n'oganja kulaba guno, ate tuba tulina okwebaza kubanga data wo, simu yiyo, buli kimu kikyo osalawo olaba buli kimu kyoyagala, naye osalawo nolaba omukutu guno, Mukama tuba tusaba akutuweere omukisa. Njala kutandika nga nsaasira bonna abafunye ebizibu, ng'olinamu ebikutawaanya, biyinza okuba biri financial, biyinza okuba bya bulwadde, biyinza okuba bintu byonna bizinensi bikyankalanyemu. Tusaba Mukama abeere nga atakuyisa mu muyaga ogwo. Njagala okakase bukakasa nti omuyaga gujja kugwawo ate obulamu buddemu butambule. Kale, njagala kutandika nga njagala kwogerako naawe ali mu kulaba puroguraamu eno, naye nga gwe puroguraamu zino we tuziteekayo ozinoonyaamu byakuwakaniramu. Nga tonoonya kuyiga. Nga tonoonya kuyiga, wabula onoonya kuwakana, oba oli awo eyo mu kagurupu kammwe gye muba, wabagamba dda bye boogera bya bulimba ng'otegeera nnyo, ng'oba ozze kulaba leero ayogedde ki, Rugirima ayogedde ki. We tubeera mu argument eri ewange muyiseewa, Sami ayogedde ki. My brother, my sister, kyokola si kirungi. Weddeko. Then njala n'okutumirako abantu nga ova ewaka ne bobeera nabo bamanyi mulimu okola mulala, naye ng'ate eno reality era okola mulala. Wanjogedde bulungi. Ova ewaka gwe bamanyi omulimu gw'okola mulala, ne mutuufu gw'okola mulala. Gwe gw'omanyi mulala. Ova ewaka oyambadde essuuti oli looya, ate okola bwa poota.
tuuka mu kkubo ne weeyambula ng'obulidde mu wheelbarrow. My brother bajja kukugwako dumu ekerawo obulivinga in denial. Naawe ali eyo nga olina omwana w'abandi wamuleesa akyale yazze kulaba gusooka naye ng'ennyumba gy'omututtemu ya bulazi oba ya mukwano gwo yakuwadde ekisumuluzo naye oli muwali omwana omulimbye nti wano wawo mwana yeetala tandise okunona ebintu by'abandi. Mukama naakusaasira. Mukama akusaasira. Gwe baatute ne batakozesa mirimu. Bakozesa emirimu. Yeetaza alowooza yateebye afunye omusajja yazimba naye my brother nga toyina wadde nga tolinawo ggezi lyonna ettaka mu Kampala kuno. Kyokola kikyamusisita mugambe njagala nga bwendi. Sirina bingi. Wabi? Si wabi. Babuuze. Kristo Yesu yeebazibwa abaweereza ba Katonda, abalabi ba Unique Media. Sami nga bw'ayogedde mu channel endala zonna gye ziri nnyingi, eziraga ebyobufuzi, eziraga eby'emipiira. Egwe n'osalawo n'ogamba Unique Media tubeere bwe tuti. Tukwebaza, webale. Ate ebbanga ly'obadde ng'olabira Unique Media, tukkiriza nti olina ky'ofunyeemu. Bw'oba tolina ky'ofunyeemu, oliko ekikyamu. Etaaga tukusabire, Mukama ajja kuba nga ataakukyusa. Muli mutya abaana abali mu biyumba, bangamba bali emitala w'amayanja naye abamu sijja kubatumira. Lwaki? Kyama abamu yabaŋŋaana yagamba baffe baawano kati bwe tumira bannayuganda nammwe mwebale abali e Rwanda nti muli baawano. Abali e Kenya bwe mba sibogeddeko kyo tekibeewuunyisa mwe muli baawano. Muli baawano. Muli mu East African Community tuli baawamu. Naye bwe buzibuusa onvumya. Okuvumira ki Jeremiah? Naye nga bambi wama mugyebale, mwebale kukola, mwebale kuweereza, wonna w'osinzidde okulaba tukwebaza, webale nnyo, webalire ddala. Ayina mmwe abanoonyeza Katonda n'owulira nga mutuufu omufunye, nga mutuufu muli owulira kati omwoyo waali. Tukwebalizaako Mukama yeebazibwe. Nammwe abakyamunoonya mwongereemu amaanyi. Waliwo otuuka n'otegera kati mufunye. Waliwo n'owulira nga kituufu. Mulina. Ensi yonna ogiwulira. Wali obeddeko awo nga bagamba naye Saamu nno oli munene. Kakati nga nawe siri munene. Naye nga ekituufu oddeeka oddabulabirwaga naye ni munene. Naye. Kitegedde? Bwe bayita abatono sijja. Kakati otuuka ekiseera noba nga weewulira nti kituufu nga waliwo essaati z'oyambala ng'owulira tezikyagira. Nti sati koko oyagala ennyo okambala oyagala kapasula bupasula. Weebale nnyo ng'olinga kwoleepinsi. Kakati waliwo akaseera w'otuuka ng'obadde onoonya Katonda n'owulira nga oli mujjuvu ng'owulira gukwakako. Kati ekyo ekiseera kisobola obeerawo. Ate waliwo obeera n'owulira nga oli empute ng'olina bye wakoze ebintu byo by'otera okubeeramu obimanyi ng'olina bye wakoze n'owulira nga wenna. Ekyo kituufu. Ekyo kyo kituufu. Nga weegattagattamu okuŋŋaanya nga nebwa kati. Ekyo kyali kintuuseeko. Oba nakoze kyaki? Kyali kintuuseeko. Kyali kikutuuseeko? Amazima. Maze sirimba. Ze kyali kintuuseeko. Ate amazima nga nekinakoze nkimanyi. Enyuma kati wano wavudde obuzi. Nga mutima owulira. Nga mbutuufu wajjira wano. Kati akakaseera kamomenti ko katiisa waliwo abakabeeramu so bw'oba ng'okyali mu mbeera eyo yongera okunoonya Mukama, yongera okusaba. Ate lwanyisanga ekiseera ekyo ky'oba ky'oyiseemu n'okemebwa n'ogwa mu situation bw'ekyo lwansonga nti gwe kikusanga ky'olunaku kiyinza okukulya nga tokoze eki nga totegedde kubanga bw'osoma Matayo 25 tandikira nga mu 2 awo osijja kulaba abakyala abawala embeerera 5 abataako mu mafuta mutala omugole bajja bo baali bagenze tebaaliwo bagenda okujja ng'omugole akoze eki ayiseemu nga waali naye nga gaddewo yabaggalira bweru ne beegayira ne bagana batugadde gawudde tugenze ganona naye nga tebeeteekateeka kimala. Baalina obudde obukola bye bakola ng'obudde bukyali omugole n'abakojja
tebabukozesa. Kati bali abawala abataano embira abakuuma amafuta be baasobola okulinda mukama waabwe ne batuuka ku kijjulo ky'embaga y'omwana gw'endiga. Bali baasigala bweru. Era n'abagamba muve wano zisikola ki? Sibamanyi. Kitegeeza kino mu bwolaba ono bw'owulya bugero. Mukama waffe ya bugera. Naye bunene. Kanene bw'okagaziya bw'oti kagaziwa. Watayogera mu ngero? Teyayogera. Manyi tulina abantu abasoma ebyawandiikibwa. Bamala okubisoma nti awo Yesu n'agamba nti mwetika omusalaba gwange mungoberere, bakeera ku ttale. Ne bagutema. Ne batema omuti ne beetikkira omusalaba. Kukulu mubayitako eyo. Tebamanya byawandiikibwa. Tebamanya byawandiikibwa. So Katonda we yayogerera kikwetaagisa okutegeera nti yali ategeeza ki? Ekyo nga si w'okisoma nti weekiri. Okitegedde? Bw'oba otunuulidde Bayibuli eno, Mukama ayogera mu Yokaana ndowooza 14:15 okweyongerayo ng'ayogera ku mwoyo w'amazima gw'agenda okutuwa. Naye omwoyo oyo yaliwo. Bw'osoma olubereberye essuula esooka olunya olwokubiri. Agamba nti omwoyo wa Mukama yali kungulu kubuziba ku mazzi. Kati omwoyo oyo y'omu Yoweri 2 gwayogerako, Yoweri 2:28. N'agamba ndifuka omwoyo wange kwabo bonna abalina omubiri. Era omwoyo y'omu ayogerwako mu bikolwa by'abatume essuula 2 okweyongerayo. Kati kitegeeza Mukama ebintu najja abikuweeka. Kuba ye Bayibuli egamba nti yajja okuzibula abazibe b'amaaso. Naye abo abakkiriza nti balaba omusango gwabwe gubeerere. Kuba bo baganya okukkiriza nti bamuzibe tebakola ki? Tebalaba, abazibula amaaso. Kyobulaba abakkiriza nti bamuzibe, omuli bamuziba nga nti ye mwana wa Dawudi tukwegayiridde. Mwagala ki? Tuzibagala kulaba. N'abagamba kale mulabe. Babo bakkiriza nti bazibe, lwe lugero lwe yali ayogerako. So bw'obeera ng'oli mu mbeera eyo ey'okubanga wooli waliwo ebikutagaddeko bitatambudde bulungi, teweemalaamu maanyi, kubanga bulijjo okuma okwemalamu amaanyi emmeeme ye enafuwa. Ate omuntu kasita anafuwa, kasita omanya tiwakoze omusango n'ogweteekako ne gukulumiriza, emmeeme ye enafuwa noba nga tukyasobola kuba n'amaanyi mu mwoyo. Olina okuddamu okupiikinga naddala mu mubiri. Waliwo omuntu abeera tugezeewo, tulina abantu baffe abatookola masturbation, asobola kukikola n'agamba naye kati nze nakoze masturbation, nze Yesu wagira wano, nze nsobola okugenda nga kati ye nkyasabira ki? N'oggweramu ddala naawe amaanyi. Kasita okkiriza ekyo n'ogamba nkyasabira ki? Omulabe olwo lwakulya, olwo aba amaze okuwamba, akutte, kubanga ye kyayagala weegaane. Ky'oli mu kukola kyennyini kyayagala. Ogambe nti naye kati nze nkyasobola kusaba ki? Naye kola ebintu byo, Yesu kibi, genda osabe. Mu kusaba okwo n'okuwaayo obudde ng'ojolwano ojja kuwangula. Tova mu lutalo. Olutalo bw'olufuluma kankubuulire. Kasita okwata kasita owanika emmundu yo n'ogisuula n'odduka. Bagamba abajaasi ne basirikale banno bakubirawo masasi. Tosimatuka bali bo badodduka. Tosobola na bano bennyini baba balina okuwa. Buka maiti so nga mbeere. Okay. So kitegeeza tukozese nnyo time gye tulina okweteeka. Kubanga njagala okutegeeza Samike, abasajja nga ba Pawulo, abasajja ba Yokaana, abasajja ba Eriya, abasajja baani baafuna time mu kiseera kyabwe ne bakozesa obudde bwabwe mu kaseera kaabwe tebabwonoona ne bamanya nti kati nze ni mubuulizi wa njiri. Abasajja bano balina ekyama kye baazuula ffe kye twali tetumanyi. Baatukanga okubwa emiggo ne basuulibwa ne bakolebwa buli kintu kyonna, naye nga bo omutima gwe bagamba kasita Kristo ali wamu. Bo baamanya nti gwo gwe banoonya bamulina, nga bakkiriza nti bakola ki? Bamulina. Bali bakubyeko emiggo nga kituufu twabiranga mu nsonga z'ewaka olusi gwakutemu nva naye yakutemu omumanyi naye ne bakuba emiggo bagamba yogera gwe wakutemu nva, nga kibaagala kiri kimu, oyogere oba okkirize. Naye nga gwogamba nedda, oba kunkuba bankube naye nze sinze nakutemu ki? Sinze natutte ku sukaali, sinze yakoze kino. Kati buli wobeera mu situation eyo ng'olwanirira ekyo kye wakkiriza kigenda kuyamba emmeeme eno okubanga neteefuteefu.
ti Kristo Yesu nabwo aba akomyewo olunaku lw'olwaleero ng'ogenda kuba mweteefuteefu nga asobola okwaniriza. Kati abasajja bano ba Pawulo, ba Eriya, ba Yokaana, ba Dawudi baamanya tayimu yaabwe ne bagikozesa. Olaba ebiseera ebisinga buli lw'otamanya tayimu yo ebintu bingi bikuyitako. Tayimu gwe atulaba walina tayimu nga kankugereze ku bintu ebisobola okukwatikako ng'essente. Mukama ateeka tayimu ya mane mu bulamu bwo. N'atakulimitinga nti ojja kufuna bweziti n'ofuna nnyingi. Naye nga kyayagala okozese tayimu eyo nga ssente ezo zirina okulimu ebigenda okuyamba mu maaso. Kati n'obulamu bwe butyo bwe buli. Ate nga n'abantu abasinga bali mu mbeera gye balimu oba nnungi oba mbi nga kwonoona biseera ebyo olwabiri bye baakolera mu tayimu eri. Kati gwe mulokola atulaba eyakkiriza Yesu Kristo nga tomumanyi nga si be bali bwayogerako waliwo be nawuli oyogerako n'essaamu saamu munansonyi wano ensamike enze Jeremaya tuli mu kukola naye saamu wayogera kakyawo mbaako tekunderera fitina era ndala mbaako yogera bintu byo olw'ebintu ebyo byenjogera wano ne bankwata bubi. Waliwo abakkiriza obukkiriza kakati toba mwabo batategeera gwe bakkiriza bategeera Katonda, they just believe. Era bagamba nti ono azuukiza abafu nga bagenda bagamba nti kati ate ono ku balema yasusse nga bagenda temulina sayidi muli aga naaga mudde eno mudde eri. Naye mwe abatulaba olwaleero tayimu yo gikozese bulungi kagatteko kabulungi kagatte tayimu yo gikozese bulungi. Kakati Jeremaya kyenjagala tutandikireko leero kye tuba twogerako fa kye tuba tutandikirako nembe obudde bwe bunaatukkiriza tunaagenda ku kirala. Dawudi bajja ne bamuyiwako amafuta so kiri yali muto siri so sure about emyaka naye nga amafuta ge bamuyiyeko gakufuuka ki kabaka. Kyemmanyi waliwo kabaka afuga waliwo kabaka Sawulo era kyemmanyi aleka waayitawo ebbanga eriwera Dawudi ofuuka kabaka bwe kiri eventually. Ayinza n'okuba bye bamufuukako amafuta nga muto nga tabitegeera nabitegeera nnyo tamanyi kikyagenda kuba tamanyi naye nabbi azze amugamba kabaka ate ye kabaka amumanyi olwedde kwali so but eventually yafuuka. Njagala kutegeera ntegeera ddi nze abadde mu buweereza bwonna ndi mu bwakkanisa bwolina gy'okuŋŋaanira gy'okola ki tegeera ddi nti ye tayimu yankata okutandika okukola ebyo bwakatonda kuba obwakabaka bungi ntegeera ddi nti ye tayimu nfuuke kabaka oweereze Katonda omulamu nga Dawudi we yafuuka kabaka. Ntegeera ddi nti kati ye tayimu. Nja kusooka okwebaza Mukama ku purogulaamu eno Mukama gy'atuwaddeyo ate olunaku lw'olwaleero kubanga ekibuuzo ekyo kikulu nnyo. Kiyinza okuba nga waliyo atulaba ali eyo nga Mukama mwagenda oyita okukola ki okumusumulula. Era tumwebaza olw'okutuwa obulamu n'okutukuuma, okutuwa ekyokulya n'ekyokunywa, okuyimirira mu buli mbeera yonna n'atutambuza n'atuzza nga tuli balamu n'akuuma famire zaffe n'akuuma abantu baffe. Mukama tukwebaza webale nnyo webalire ddala. Kaakati Samike omuntu talina kumanya kwe nga ye era kyova olaba Mukama agamba Samwiri yagenda okufa ku Dawudi amafuta akuwa ekyawandiikibwa ekisome. Samwiri ye yali alowooza kye kyayagala kyalaba Mukama kyakola ki kyaba ayogedde kitegedde. Samwiri ekisooka 16 olunyiriri olw'omusanvu ndowooza we luli awo
Samwiri ekisooka 16 olunyolo omusanvu. Samwiri kyemanyi ye Samuel. 16 meka? Musanvu. 16:7. Naye Mukama n'agamba Samwiri nti tandikira ku lunyiriri lw'omukaaga ojja okuggyamu message ennungi. Okay. Lw'omukaaga. Bwe baatuuka n'atunuulira Eriyaabu. Baamutumye okufuka Mukama yamugambye gwe genda. Nina omuntu gwe nnonze bw'osoma olunyiriri olusooka. Kati sooka osome number 1. Erina kyeyogera ekijjayo bulungi. Number 1. Awo Mukama n'agamba Samwiri nti olituusa ddi okunakuwala olwa Sawulo ate nga nze sikyamubala ku bakabaka wa Isirayiri. Jjuza ejjembe ery'amafuta kutume eri Yese omubeeserekemu kubanga nonze omu ku batabani be okuba kabaka. Wakitegedde kati awo tuddeyo wansi ku mukaaga. Okulwa omukaaga ogenda ku musanvu. Okay, ku mukaaga agamba bwe baatuuka n'atunuulira Eriyaabu n'alowooza nti mazima Mukama gwano gwafuseeko amafuta era yayimiridde kaakano mu maaso ga Mukama. Kyekyo olw'omusanvu. Naye Mukama n'agamba Samwiri nti totunuulira nfaanana ye wadde obuwanvu bwe kubanga si gwe nnonze. Mukama tatunuulira ebyo abantu bye batunuulira. Abantu batunuulira bya kungulu naye Mukama atunuulira bya mu mutima. Nakitegedde. Kati bwe njagala tutandikira awo. Kubanga ekibuuzo kyo we kiri. Nze ekibuuzo kyange kiri nti ntegeera ddi nti olina kati okukola ebyobwakabaka bwa nze igwe sikutegeerera. Abaagala bategeera baveeko. Abo sikyabamanyi. Kakati omwoyo wa Mukama yatuwa guidance ku buli kimu. Kyova olaba Samwiri ono mu ntegeera ye yalaba nga ky'Eriyaabu kino kirina ekiwago. Lituula mu ntebe ligenda kufuga Isirayiri. Webale kulonda. Mukama n'atunuulira Samwiri n'agamba Samwiri, nze munnange nze si gwe nnonze. Ate ezo bisire byolaba nze si bye ndaba. Mmwe mutunuulira bya kungulu, ffe tulaba bya munda. Kati Mukama atunula munda. Ngenda kugerezaako. Mukama atunula munda mu mutima gwa Samike. N'atunuulira Samike ono alimu ki era bwe nkimugjamu nnyinza mmuwaaki. Kati Mukama n'ajja ng'ayogera ne Samike okuva emabega. Ajja ayogera naye ebintu bingi nga Samike tabikola ki? Tabiwa matu. Kuba we tugenda. Kati Samike tujja tukali watuuka okutegeera kati nakukola ki kino. Kati Mukama bw'atunuulira Samike ono atuuka essaawa n'alaba nga Samike ono bambi afaayo, alina omutima omulungi, nga bafaanaganya ebikolwa. Mukama alonda omuntu gwe bafaanaganya ebikolwa. Ompeerako ekizampo oba bya ddala byogera? Nfaayo. Waliyo omuntu omusiru afa ku banaku. Waliwo omuntu ayambaza abantu abatalina kyakwambala. Kale olina omutima ng'ogwa Katonda. Amiina. Ebyo nabuzibu ebyokumpaana. Awo kakati Samike Mukama Katonda ajja n'ateeka ebintu ebirungi mu mutima gwe. Era kyova olaba nti Mukama abantu bye yalondanga yamalanga kutunuulira mbeera zaabwe. N'alaba kiki kye balinanga mutima gyabwe baalinanga okwagala. N'atunuuliraga nti omuntu ono somwesigisa abantu bange asobola obbaagala nga bwe nkola ki? Bwe mbaagala. Era kyova olaba wakyuka nga n'ova era nga naye akyuka. Kati omuntu okutandika okugamba nti ayagala kugenda kuweereza tekisoboka. Keera ku makya n'akitegeera lunaku lumu. Kizibu. Ekintu kino kijja kiva mabega, kijja kitandikira. Kuba kati olaba Dawudi oyo obubonero bungi
ku mwana omyaka oyo jana tasobola kukwata mpologoma n'agitta. Ye tasobola kukola bye yali akola myaka egyo. Waliwo yali ali munda mu yali akola ebiki amufugiramu naye nga ye tamukola ki tabimanyi. Kati omuntu si kugamba nti buli muntu akira n'avaayo n'agamba kati nina kuweereza nina kuwa ekintu kimu bijja kubona kuwa ne kubyawandiikibwa bijja okukakasa ku ekyo. Yesu Kristo bwe yali ava mu nsi muno yagamba mu Yokaana ndooza 14:15 ndibawo omubeezi omwoyo w'amazima yali bategeeza ebyange ebya kitange yagenda obbagayidinga kakubo. Omwoyo wa Mukama yatugayidinga ku kkubo ki effunda era ettono. Kitegeeza nti omwana w'omuntu tasobola kukera ku makya natandika kuweereza. Kizibu. Lwaki nkugamba bwe ntyo? Dawudi yennyini bwe bali Mukama yamufukako amafuta, bwamala omufukako amafuta lwafuna omwoyo yali tamulina naye nga Mukama ajja n'akubeerera okubeererawo. Mukama asobola okubeererawo. Ali n'abantu tebakitegeera Katonda nze Mukama yambeererawo nga ndi musamize nga simumanyi. Tunulira obulamu bwa Pawulo. Pawulo yali musirikale. Mpozi Pawulo ye Sawulo. Sawulo yali Sawulo kati n'afuuka Pawulo. Pawulo yali musirikale. Ebya Yesu si byamanyi. Nga yasoma amateeka g'eddiini ye n'agabuuka nga musirikale nga batoopu amanyi buli kimu. Naye nga munnange Mukama amulaba nga kuba Kristo bennyini bayigiriza kwatta. Byonna byokola ne byoyitamu Mukama aba abiraba era aba abimanyi nti obikola era obiyitamu. Naye tekitegeeza nti omwoyo wa Mukama oba omulina. Abeerawo just mu bunaku bwaffe okutuyamba okuba nga atusika mpola mpola nga bona abeera n'omwana owuwo. Omwana ogenda ku ssomero tategeera lunaku lumu. Omwana bw'omutwala ku ssomero ennyukuta agiwandiika mu 9 awandiika 6. Bizibu 5 asooka n'awandiika akakoloboze n'akkiriza n'abala ateekako ekibuto n'ayonoona ebitabo. Naye buli wajjanga omulaga kikyateekeddwa okukola atuuka maaso eno ezaali ennyukuta ezaali mutawanya aziwandiika n'atereeza. Kati ekyokulabirako bakuwe ku bitabo byongoli wa mwaka gumu myaka 2. Kane bakyabirina. Bantamu bakyabirina batono nnyo ababikuuma. Kati buli we tubeera mu kunoonya Katonda ono waliwo ebintu ebimu by'ajja atuyigiriza. Kati Sawulo n'ayiga ebintu by'ali tamanyi. Omwoyo wa Mukama amukka. Omwoyo wa Mukama Pawulo okutegeera nti alina okukola. Baba njogera Sawulo bajja kulowooza w'endagaano enkadde kanyikose Pawulo. Njogera Pawulo w'endagaano empya. Pawulo nga Pawulo yali talina kyasobola kukola nga talina mwoyo wa Katonda obuweereza bwonna bwe yakola. N'abayigirizwa ba Yesu Kristo baali tebasobola kuweereza wadde baali 10 undi era ne babeera 11 naye ne bamala ne bagatiba ne babeera 12. Baali tebalina kyasobola kukola ng'omwoyo tannaba kukka. Era bw'osoma Bayibuli Bikola by'Abatume Essuula 2 okutandikirawo ojja kulaba ku lunaku lwa Pentekooti bali mu kisenge kya waggulu omwoyo wa Mukama n'akka. Bayibuli neejuliza nti oyo Yoweri bwe yayogerako mu Yoweri 2:28 ti Mukama yagamba ndifuka omwoyo wange kwabo bonna balina omubiri. Kati ng'omwoyo amaze okukka. Omwoyo wa Mukama ono yamala kukka ku batume bano bwe tujja tusomako mu Bayibuli okuli ba Pawulo, baani ba Peetero, baani ba Luka, baani n'abalala ab'enjawulo. Yamala kukka. Era kumanya nti mwoyo yakka era ne ku Pawulo yamala kukka ng'agenda e Damasiko. Yamulabikira n'amuziba amaaso. Naye olaki yali agenda obakola? Bali bajja kakasa. Obadde okimanyi ebitundu 46 n'obutondotondo 4 be baana ab'obuwala abava mu ssomero buli mwaka nga bali wakati w'emyaka 15 n'emyaka 18. Ebbula ly'essente ebikozesebwa mu nsonga zaabwe ng'abakyala bye bimu ku ebyo ebibaviirako okuva mu ssomero nga bakyali mabujje. Unique Media Menstrual Empowerment 2026 twesowoddeyo okubeera omukisa eri abo abatayina. Twegatteko tudduukirire bannakazadde b'eggwanga ab'enkya
Victoria ingero 11:25 emmeme gabagaba inaagijjanga afukirira naye alifukirirwa waayikyo ekitono ky'oyina kiba omukisa eri omulala nga tufunira abaana bano ebikozesebwa omuli reusable sanitary pads, sabbuuni, shavers, engoye, ebbaafu oba bucket na kyonna ekikozesebwa ky'osobodde ky'olaba ng'ekitalina makulu gy'oli kya mugaso nnyo eri omulala. Obuyambi osobola okubuyisa ku nooti 786 nooti 26 647 okugaba guba mutima eri oyo yenna akiwulira wabula si kyabuwaze ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano 2026. Unique Media, Menstrual Empowerment. Omwoyo wa Mukama bwakka ku muntu olwo lwafuuka omuntu wa Katonda kubanga aba mujjuvu. Kitegeeza aba alina guidance y'eggulu ng'eggulu lisobola omugamba kati gende Paris obuulire enjiri, gende eno obuulire enjiri naye nga tabikola ku lulwe wabula ku lw'omwoyo oli. Akuwa ekyawandiikibwa kiri wano okisomera abatuwuliriza. So kyogezaako okujjayo. The bottom line is ekisookebwako nga tunagenda mu discussion endala yonna. Mwoyo mutukuvu alina okuba nga yali ne control. Bwe kiri toyinza kuba na magezi go gandi kati nkuze mu myaka mukyaki mbaddemu emyaka egi mbadde emyaka 6 nga nze empeereza nze nkola kati nteekeddwa okuba senior pastor. Tekisoboka. Balinnyisa batya oli nga nze siina we naatuuse. No, kino ekintu Mukama yakitegeka era bw'obanga watandika okuweereza ng'olaba nti bw'obuulira enjiri abantu bagyagala noga ntandika ekyanisa ebyo bibyo kubewa n'ekikaali. Kati ebya Mukama waffe Yesu Kristo byanjawulo. Ye yennyini yabikola. Yakuwa guidance naga nti kaakati mutabani wange Samike genda oyogere ku kino. Kuba kimanyi ojja kusetinga n'ebyokwogerako tobimanyi. Ekyo nkulabyeko emirundi egiwera ng'ojja wano noga batwogere ku kino oga ntwogere ku kino. Yes. Okitegedde? Kituufu. Kati ebiseera ebisinga taba ggwe. Era waliwo olwogala ku program etugireke. Ezo zibaddewo. Okitegedde? Kati wadde Stalin naye alwana bibye. Of course waliwo Stalin waalwana. Kati kikakasa Samike ekibuuzo ky'obuuzizza. Teriyo muntu atulaba ali mu nsi yonna asobola kugamba nti kati nkuze emyaka nkatandika obuweereza. Taliiwo. Kubanga nze kennyini okujja ku Unique Media ali mwoyo mutukuvu yeyandeeta. Yangamba genda awo. Betegedde? Era ojja kulaba nti waliwo ekkubo abalala libakwata lyataabawa era yalijjawo. Okitegedde? Okay. Kati kino kikakasa ekyawandiikibwa kino kikakasa ebyo yenna bye mbadde njogerako. Kiri mu Samwiri ekisooka 16 olunyiri lwa 13. Okay, 1 Samuel 16:13. Awo Samwiri n'addira ejjembe ly'amafuta n'agamufukako mu maaso g'abaganda be. Okuva ku lunaku olwo omwoyo wa Mukama n'akka ku Dawudi mu maanyi mangi. Okitegedde? Oluvannyuma Samwiri n'addayo Erama. Kati kye mbadde ngezaako okulaga Dawudi agenda tandika okubaako byakola naye nti Dawudi alina bye yasooka okukola. Okutteza empologoma kukola biki yabikolanga nga tali nga mwoyo Mukama yabikola mu Dawudi. Kati wano Mukama okujja mu bulamu bwo Saamu aba ayagala akujjulemu. Obenga endowooza zo tezikyalimu nga teweetegerera ng'omuntu. Okitegeera? Kati kyova olaba nti ono aweebwa bw'amala okufukibwako amafuta lwafuna omwoyo. Weebuze lwaki lwafukibwako amafuta lwafuna omwoyo. Kati omwoyo oyo yatandika okuvuga omusajja. Okay. Kati awo mu mwoyo awo nga Dawudi afunye mwoyo bamuyeko amafuta. Mulimu era nkakasi wadde yali amufunye era Dawudi yatanaba bitegeera. Naye wetusoma Bible spiritually batulaga nti Samwiri wamala omuyiwako amafuta mwoyo n'akola ki? N'amukkako. Kati n'addayo. Between mwoyo wano
bamuyiwako amafuta ne Dawudi okutuuka okukola kyateekeddwa okukola. Dawudi tayinaawo for the lack of a better word nandigambye oba kugaidingibwa kw'abantu balala. Yafuna guidance okuva eri abantu abamu. Wadde mwoyo waali tewaliwo kuzibwa, tewaliwo guidance, tewaliwo ki within wenfuna mwoyo kiwedde. Dawudi yakimanya nti kituufu agenda kuba kabaka era ng'akimanyi ng'akitegedde nga n'entalo zaalwana Mukama azimuteereddewo ensi esobola omulaba n'omumanya amutegeera. Sawulo kye bali mumukola mu kaseera ako nnaku zino tukikole bakyogera batya nga ttiimu ebadde ekugoberera yonna Mukama ali mugikyusa agijjawo agiwa Jeremiah bakiyita batya? Nze basina kigambo kituufu. Tolina kigambo kituufu. Tukitwale tutya? Katukitwale nga bano abakola content. Nakola content following ekyuka. Nga following ekyuka. Nemuvaako nedda kugwabadde akola ki? Kati bino byonna Mukama amulekawo. Kati fena tubeera mu bulamu nga tulina we tuweerereza, tulina obuweereza obw'enjawulo bwe tukola. Naye nga Mukama abulaba. Naye nga kyali mu kunoonya bwe kuleeta ziri endiga ziri ekyenda eri endiga eri emu zino ekyenda mu omwenda odde weeziri eri emu esobole okujja wano ewa Samike. Kati nga Mukama alina byateekawo kati ng'entalo omusajja ze yalwananga nga talwana lutalo ne balwana bw'alwananga atta ng'awangula ng'akomawo nga Sawulo yennyini nga yamuyimusaga nti oyo ono toopu wange ndowooza okiwulira. Kati nga Mukama kyayagala oli abantu bye yamukwasa ono abakwasa ono nga tategedde. Era bwe kyali n'amukwasizaamu n'emuwala we era nga takoze eki era nga tategedde. Naye kyali kyama wakati wa Katonda ne Dawudi nga Mukama amugambye sirika si buli muntu gamba nti nzina omwoyo wa Mukama nze gwe mulandika omwoyo aliko omwoyo teyeeyogera ebikolwa bye biraga omukasajja kano ebikolwa byako ne bekasunanga ntongooli nga kabaka emizimu gigenda ekyali kikakasa nti akasajja kajjudde era kye kali kakikola ki nga kalinda position ne timing entuufu kasooke kakwata ekifo ekyo naye tekaapakuka kali yalulunkana yalinda Bayibuli egamba yogera mu Balumi 8:18 nti abagobera omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda. Kati yatuuka afuuka omwana n'agonda n'abeera mukakkamu. Mukama n'ajja akola ebintu byonna byonna ng'abikola nga omwana ono alabe era byonna ebyatuukawo okutuuka okuba nga kabaka ate amunoonya mutta ng'ate luli yeyamuwaananga. Kati ne bakimanya nti kabaka yaliko ekizibu si mwana baba gusala ne bamanya nti kati ono wali obuzibu. Era Samwiri yamugamba tukuva n'olwaliro Mukama tukyali kabaka w'abaana ba Isirayiri Mukama akuggyeko obwakabaka babukuggyeko kuba famire ye yakimanya. Naye abantu bagendanga bakimanya mpola mpola kabaka atuuka okugwa eddalu agende ku basawo abaganda abeebuuzeeko era nga kizze Mukama ajja akikola ki ajja akiraga. Kati ono omwana yalinda ng'omulokole tulina abalokole bangi nga kituufu omwoyo wa Mukama yalina okubuulira ekyokukola si ggwe si nze Jeremiah naye Mukama asobola okuyita mu nze ne nkubuulira saamu naye ate bwe nkubuulira gwe wekka gwe akimanya abasigaye tebalina omu akikola ki akitegeera kubanga balina omwoyo gwe baana ba Katonda. Kati omwoyo ono ujjako mu kubeera munda mu Samika ayawula era atandika kati Samika alaga nina kubuulira kati bwenti awo teri akuwa guidance nina kutambula bwenti awo teri akuwa guidance nina kwambala bwenti teri akuwa guidance ndi muweereza nina kati kwambala bwenti luli mbadde mu nsi nga nyambala bwenti awo teri akuwa guidance kitegeeza omwoyo yaba akola ki era yatuuka n'okugamba nti kati tandikaawo obuweereza era bwakugamba nti tandikaawo amazima gali nti obugabirizi na buli kimu kyonna akikola
naye ate era kyenkakasa ekirala kino nti wembeera nga ndi wansi obuweereza bwa Jeremiah mwoyo of course nkimanyi omanyi kankubuulire waliwo abantu nga bamanyi balina ekirabo kino ne kino ndi kuba naboogera ebituufu era ye ng'ekirabo akimanyi akirina nga woogambye mwoyo ajja kukugayidinga by'oyogeddeko naye nkakasa bukakasa nti wenviira nga mwoyo aŋŋambye tandika wano obuweereza n'obugabiriza ajja bumpa nkimanyi ngenda ovaayo nga nnyina byenjigidde ku Jeremiah ekituufu ng'omuntu kituufu ne mmanya nti era waliwo situations zemba ngenda otuukamu nzijukire ngamba Jeremiah etwalira ensonga neyagikwasaganya waati kyova olaba waliwo abantu sijja kwogera mannya waliwo abantu mu kibuga omwo boolaba nekyewaffe e Kampala ekyo nekitonyamu enkuba kannange oli musaazi yaŋŋamba yatonnya katono etwala abantu nana emisaazi kirungi eyadduka naddayo kirungi gwe teyakutwala b'otunuulira nga tobamanyi nnyo n'otegeera nti kati oyo ava wali nimbye awo oyogedde watuufu kubanga amafuta gakulukutira ku ye alina we yagasenda mu kidiba awamu noga oyo n'ebintu byayogera wawali so ekibuuzo kiri nti biki wamanyi onakiddamu biki byennyina oyigira ku muweereza wa Katonda nga ndi anda ye nebyennyina kuleka mwoyo akole ankolemu kakati nga bwe twayogedde ku kyomwoyo tetujja kivaako kuba ye guidance kivaako kakati ekkubo funda era ttono n'abaliraba batono bayibuli weyogera ndowooza mu Matayo 7:13 akakubo akagenda mu ggulu katono n'abakalaba batono sami Mukama alina abantu baleeta gy'oli okuyigirako ebikolwa bye ebibi n'ebirungi either bajja kujjako ekibi oba ekirungi tusobola okujja ne tugwera naawe nga tukulaba era nga tukwetegereze kanesaamu sirike nja kwogera mwabajja oyitawo emyaka nga oyo Saamu mumanyi okitegedde oyo mumanyi Saamu alina akantu kaakola mukasa akola waati olina ekizibu mbamanyi balya mmere era tebakulimba nti nsinga kweraliikirira bali mmwe okitegedde omulabe w'omuntu abeera ku kido mu nnyumba eno ennyumba singa kweraliikirira mmwe kakati sigamba nti bwe najja gy'oli abantu bonna abeetoolodde abasumba n'abalina abaweereza ab'enjawulo Mukama yabatwala kusoma anti kati awo njagala onnyonnyola obulungi okusoma okwo okulaba basoma ne basoma ne batalina kusomeramu kyekibi awo nyina kusoma biki ekibi kwe peepa y'omuntu n'erinnya lye n'eritwalirako n'okuppa n'erinnya ekyo kyekikyamu kati abantu bano tujja gye muli kati nange neeyogera tujja gye muli mwe basamike nga tuzze kusoma situation spiritually ne physically Saamu ono yeeyisa atya mu bulamu bwe obwa bulijjo bw'ajja wano ayogera ki yakola ki ekitegedde nti nze nnyinza okuba nnyina byenjogera naye byenkola obimanyi mbimanyi nebyesobola kukola obikola ki mbimanyi era ogambira nti Jeremiah gwadde ayagala tajja kukikola ekyo kimanyi era mba alina beŋŋambye okitegedde mbwa naye gezesa emikisa gyo naye kusinziira nga bwe mumanyi tajja kikola kati gozo kimanyi otya wansoma nakusoma ndaba ebikolwa byotambuliramu n'engeri byokkiririzaamu sofa mbimanyi kakati kyekyo ekibeerawo nga tusinkaganya abaweereza gekyo kyondabako n'oli kyalaba ku musumba we lwayita taatawo w'omwoyo ne kyalaba ku assistant wa musumba bano abantu Mukama batwetamu okusoma situation okutegeera
kati mukama waba azimba obuweereza munda mu togenda kumanya nti waliyo abafere wabula agenda kuleeta mu bafere bennyini okakase agenda kuteeka ku kisumba kituufu weebuze naye mukama banga nsiiba nkusaba obuweereza n'osula ku musajja omubbi naye akutaddeyo lwa nsonga sente zange aziriridde mu bwakadaamu nkoze bwakadaamu ebbanga sente aziridde kati mukama aba ali mu kusomesa teri atasomye basajja Sam bwe tujja tutandika okumanya kubanga tojja kumanya kibi nga tokibaddeeko tokirabye tosobola kulokoka nga tolina kyovuddemu olina okusooka n'olaba ekibi kubanga ekibi kyekikwetera okulokoka noga kaneewala ekibi teri muntu adduka kyatalabye amala kiraba namanya nti awo waliwo musota gwawo gusala saawa bweziti sijja kugendawo kati Sam abantu b'otambula nabo baba bakumanyi manya nti kati Samike saawa eziti akola waati kino Sam tajja kukikola biri wadde oginsomedde mu ssola genda wa Samike gimugamba era nkwata message zonfuwadingidde nga nange boozimpale nga Sam nabo oyo bibyo laba nimukyukola ebintu ebyo kubanga maki ate kisinga okunyiiza kiikino kanti kugambe omala oziforwarding gwe tolina kugattako yadde nze bwentyo bwendi at least teekako nga munnaye bino babinsindikidde birabe at least niye onforwardingira ebintu nensirika nobirekaawo omanye esimu etuli tolina gadda mu mboozi tojja giwoomya sijja giwoomya paka magiddamu tagiwoomya kakati Sam abantu bano mukama batuteekako abantu bataddeko kyekyo kyobuuza abantu atulese gye tuli gye bali tubasomeko tumanye bye tulina okutwala ne tutalina kutwala ati weewo awawa wooyogedde oyinza oba okyogedde just wewali firimu bye nnyina okutwala ne bye sirina kutwala byo nga nina bireka ali mu nze angayidinge kati awo bye biriwo ebyo nga bye sirina kutwala watusanze abantu batutte byonna ne yeerabira n'oli amulimu nga takyamuwuliriza andi kati atwala bya taata yagambye namubuuza taata yagambye olina obuweereza taata yagambye wali otuddekawo mwoyo ye mwoyo agamba ki naye kibadde okimanyi nti baana bakola ebibuuzo bya P7 baba bangi bayitirivu n'abasiniyafu baba bangi naye kimanyi nti ate abayita baba batono kituufu batono bati kati waliwo abatwalira taata bino bya taata buli kimu kya taata kakati mu kunoonya Katonda atuleetera abantu tulina otambula nabo naye either abantu tetubayiryeko so si bo kutuyigako kubanga bo baba batusinga baba bamanyi kati mukama ng'ayagala ekikyo kimuggyeko omukoppeko ekyo ogatte mu kikyo era mu byakola byonna kati waliwo abantu ababeera mu kanisa omwoyo wa mukama nakka n'ayogera n'omuweereza n'agamba omwoyo wa mukama ng'anjitira kino kati ate omwoyo owa mukama era nakka n'amugamba kati okyalagula kikyamu kifu ne byalagula bamaze bimugamba yabina we yabiwuliridde alimba oyo si mwoyo wa Katonda naye ng'oli tasobola kumubikkulira ono ate abantu abasinga naddala munanga abantu tutambula mukama tabatubikkulira bo bokka be batulaba tetusobola kubalaba mukama ng'alina gw'ayagala otegeere ye nyini amukwambulira n'amwambula n'ojja ng'omutegera n'otuuka ne ku ssanga ne waba agenda lowooza kimukwogera kitungo so kyogera nga tanakimalayo mumukoze eki kati azzaako kino okitegedde buba bukyenga ku makya nakikola nga kyeyakoze lwaki kati
otandisi omusomye n'omutegeera kati omwoyo ali faster nnyo akusooka mu maaso n'alaba na biki ebigenda okukola ki okubeerawo. Omwoyo oli najja nga akuwabula kati kino tokikolanga nola musumba ye buli kaseera n'asomesa ku kimu eky'ekkumi n'asomesa ku kiweebwayo nolaba nga abantu basomba ssente nolaba abantu bali mu layini basomba ssente omwoyo wa Mukama n'agamba nedda ekyo si kyenjagala. Abantu bano abasomba ssente balina baganyulwamu mu buweereza obwo bo bwongera kwekulaakulanya naye bano abawaayo tebakola ki kati mwoyo wa Mukama yakikubuulira noka nze bwe natandika obuweereza sijja kukola bwe ntyo kati ekyo kijjaawo. Ogenda okuwulira nga boogera ku mizimu gino gyekindi gino kirwa egiti guno okukola bwe gunoga okay. Mwoyo wa Mukama agamba nedda bw'oba osomesa ddayo jangu nkulage kino. Waliwo bamalayika, waliwo bakerubi, waliwo basalafi, waliwo baki jangu nkuyigirize ku bino. Kati obudde bwamala mu kusomesa bino emizimu amayembe bikoze bitya kino kikola bwekiti kino kikola bwekiti Mwoyo wa Mukama agamba jangu osomese ku byawandiikibwa bino tokola bwotyo yennyini yakulabula naga kino kireke kuba kino tekibayamba kubanga omuntu okumusomesa nti kode ejjembe lino likola bwe liti kuno omuzimu kola bwe guti tekimuyamba mu nsi y'omwoyo wadde asobola okumanya n'ategeera nti kati nwana na kino naye ate bw'omuyigiriza kiri eky'omwoyo kino ekyekizikiza newaba takitegedde guli omwoyo gujja muyisaawo kati gujja gumugayidinga. Okay. Kati buli kimu nino kibuuza ku taata wange nedda ssebo kubanga bw'oboogera ndi ku bannanga abatuufu. Mwoyo Mutukuvu yaŋŋambye alina kye yaŋŋambye kola wooti ne wooti nenkere wa taata n'okimugamba nfuna apuruuvu. Kakati gwe Dawudi ojjako eri wa Sawulo omugambi bakuyiyeeko amafuta nzaddako ajja kukutema. Ajaga nwana ne bali nga waliwo ali wano musajja anoonya gwatuka mulaba alinda ntebe yange. Mwegendereze ebintu ebimu mubisirikire wakulu awo ekyo kimbuuzizza lindako Mukama kanjogere Sawulo bamutegeezezza waliyo gwe bayiyeeko amafuta n'ateekawo ne bambega tannaba kuzuuka ng'omugamba myenze ojja nti Sawulo yabadde waffe Samwiri yadde waffe kwe twabadde naye saabadde nno nawo saabadde bamuze na buyisi muganda wange bagenda kukukupa emiggo n'akabere wulire nga kakusiirira kati kaba kawoomerera ate wenyangu yamu nze ne mwejjirawo era ekyo baaluddewo anti aba aluddewo naye ate siggwayo awo mba nyonoonye kati awo kibayita okugoberera omubiri kubanga gweyagala kutuula mu ntebe yo aluddewo omanye entebe ogira banga mufu omusajja azanyira muzanyi akola ebitasaana ate nga gomanyi amafuta baganjiwa anti bagakuyanguya siggo wekolera limiti ne muga kufukako siggo wasindika omuntu ajaga kufukeko anti kati nkimanyi nga lina ojjudde zijjudde neewulira olisolidde gwe tobiwulirangako oli yali mu buweereza bamuyisizza obulungi obutagambye naye awulira akoze ki amafuta agalina ajjudde n'ayawuluzaamu obuweereza. Ekirala kambabuulireko okwawuluzaamu obuweereza bw'abantu kisanze mu bantu bangi si kirungi. Gwe tomanyi ono ayogera agamba oyo omusajja yali weewange naye yagenda n'abantu bange bonna kyaki yali abantu wabajjawa gwakaaya nawo wabajjawa obuweereza babusazaamu yagenda nabo munnange nze nali sinaba kulokoka nga sinayo bafolowinga simanyi ne gye baava era simanyi gye baliraga nange sibalinaako access tabalinaako control. Ekintu ekyo nno mu kikomi waliwo gwe nawulidde ng'agamba nti gundi atwala abantu bange mbwoyo yajja mbuweereza kutwala abantu bange kati baŋŋambye balina gye basabira bwe basaba kibi
si kibi naye kati wekifuukira ekibi waawano Jeremiah tewali alina access ku bantu tewali abalinako control wekifuukira ekibi waawano Jeremiah senga akola buweereza bwe era ye akola bibye bano ne bakutunuulira balaba byokola era Jeremiah biri beta ku bibyo ne beesitula bo ne bakola ki that is very okay kifuuka kibi waawano nga Jeremiah akeera ku chaachi ya ku kifo ky'abano kuvumirira na kukola propaganda mubi ate ekyo kyekibi kati aliwaki weekubira kakuyege we wali problem we wali obuzibu lwaki gokera kuyege gweyagala abalonzi ate nga goba wadde n'amateeka kye balina okutambulirako olonzi alina okwesalirawo olwedde obadde wano kyokola lizo ogamba abantu ono mubi Mukama yandazze abooluganda kambategeeze ku nsi kuno teri alina baweereza teri alina following ye teri alina baweereza teri alina bantu bali mu kanisa nga babe kituufu ekyo toyinaako yadde okukakasa nti toyinaako bw'ofa bagenda kusabira awalala abo abantu abali mu buweereza bwo Mukama baleese yabaleeseewo era akaseera kati bajja batwala si babo kati gwe bwoba oweereza togamba bantu bange era nga otuuka kati nawe otugwira otuuka ekiseera nga oyagala onoonye ebintu ebikwata abantu bano basobola osigala wano noteekamu obukodyo agamba teekamu obukodyo kati osomesa okubyesama njabo oti noyambala ku ngoye eziriko ozannya ku mupiira ostettation y'abantu muganda nga ojja kutuka omutima abantu abo si babo wenva n'okuyiiya ebyamagero bano abantu Katonda yabaleeta era ajja bajjawo waba atuusizza ekiseera kyabwe ne kale ne baana abatandika obuweereza nabo bagambe abatandika obuweereza genda tandika abatandika omuweereza ng'oyabatandika kukola buweereza ogattamu magezi go Mukama nga yakuwadde totabulamu akiriyo aho akiri amagezi engeri olina okuyiya mu buweereza bugaziye butya kati olina okusikayo ku bano bobadde mu kanisa obasikeyo geni nabo no gwekola ebirungi kiki kinagambye nti ono mugjeeko ekikyo bw'omuggyako bano bagenda kujja bakugoberera bugoberezi lwanki Mukama kyalina okupakeginga mu bo gwogenze nakyo gwokirina leka beereete tobateekako nnyuma nja kutuka omutima ojja kufa my brother ojja kufa abantu bano balaba twabasangawo abamu batuleseewo omusumba naye yali musumba omu yafa ne mukyala we yafa kitegeeza kiti toyina kintu kyalubeerera na bano ffe tufuuse ebikozesebwa eri abalala tuli kyangwe ekinaaza ku ngulu naye tekisobola kunaaza munda akawo kawunya ku ngulu nte kasobola kuwunya munda omuntu munda wabula tuwulira kyako kyola Mukama yagamba Samwiri nti nze sirabanga abaana b'abantu bakola ki bwe balaba nze ndaba bya mu mutima mamulaba bya kungulu so mwe abatandika obuweereza mwewala ebintu bino wammanga okuba propaganda okuyuza kanisa ze muvaamu ekyo kikyamu kuba naye mwobadde bw'oba ozudde ekibi kyogereko obasabire obasiibule eitha toddayo tandika ebiki ebibyo Mukama agenda kuleeta abo Mukama kyeyakuteekamu ajja kweta bagenda okujja nga bakinoonya ekyo kyensinga okukakasa era bajja kujja babeerewo nga neoli ne waba akola ate tebavaawo okay kati ekirala nkuze era mwoyo aŋŋambye tandika obuweereza naye mbadde mu buweereza wansi wa Jeremiah exit plan yange yandibadde etya sigamba munteeka mu magezi gange kimanyi ŋŋenda ndikooyo ategedde teyeeta nfuluma ntya ŋŋenda bugenzi ne bataddamu kundaba ekyo kya mirundi ebiri omulundi ogusooka musobola okuba nga mu kanisa omwo Mukama alina byakulaza ebitali birungi tosobola kusiibula awo tosiibula oyitirayo nga mulongoose todda baagala kamalufu kanzija bamanyiza olwomugamu ne Jeremiah ŋŋenze Mukama ŋŋambye
atandike kati ekyo kirala anti kyeŋŋamba ekyo kirala osobola okuzuula ku kanisa nga wobadde waliwo biratambula waliwo emyoyo emibi egifugirawo nga toweetaaga kusiibula nayita muyisi webategeera pulaani tovaawo anti era naawe agenze mbufumbo webutabuka musajja yakusuubiza ejjambiya waliwo osobola okuyitamu nga tomugambye naye bwemuba nga temulina nnyo mbeera eri awo mugambu naye taata w'abaana kiganyeemu webala okundabirira akaseera kondabiridde onkoze bulungi n'embeera zange naawe tukoze ki tulemaganye tugenda kusobolegana era ne munnaye kati okubera nga tulwanagana tuli bantu bakulu kantandika obuki obulamu era omwami asobola n'okukwatirako n'akuwayo kasente nagaaka kati munnange kituufu tuyinza obutakkaanya nange embeera zange nziraba nire tuli balabe nire siri mulabewo n'agenda era waliwo abantu abayawukana n'abaami baabwe nga bakyawuliziganya naye batono topuliriza nsonga kabadde kati niweka ate olina kwogasseemu akazibu abasajja anti embeera zange oziraba naye nga gyebali kakati so obuweereza bwa sides bbiri ekirungi nti wandibadde bwoba olina omuntu gwadde okutambula naye nga mukwatagana ate nyinza okuba mbadde ntambula n'omuntu mukama namubulesinga namugamba agenda otandika obuweereza nga si mu bubi asobola okuŋŋambako kubanga mba siri mulabe we naŋŋambako nti munnaye mukama yampadde obuweereza nga tugere tusabire obuweereza bugenda okukola ki bugenda okubusiima otandika okukola omulimu gwa mukama so kisinzira situation eriwo kituufu enyinza okukkaanya naawe waliwo obeera nga jagenda osiibule munnange ogende mirembe waliwo onaasiibula otya nga n'akatebe kootulamu tedayagala kuddamu katulamu ne muli mu kanisa naye eba ekyali kanisa akanisa essala ze baafuuka zaafuuka ddogo beesabira bubi ebayirawe waliwo omukyala eyakola ki eyampeereza gundi mbw abalokole abamu mwe balogera yampa byawandiikibwa ebyawandika biyamba mwe balogera ate neddogo erya ddala linene eddogo mu balokole mweriri ate nga likolera ddala lwansonga nti olulimi lw'omuntu eddogo erisooka tebula mukama tukubiriza okusonyiwa nze ndi mulokole tebikwata tebalina kuloga taata ndi mulokole era kusaba manye ennono za Katonda ne bwoba ozimanyi nga mafuta gakuvumuka bukunkumu sigala terikwata kasitobanga wakoze ebyekisiika okay kati ekisembayo situation eno wenvaayo ndi ku bano nga nvuddeyo mu bulungi part trade gy'oyogeddeko siri kubali nga wayitamu buyisi oba situation ezaaliwo relationship kyeyina okubeerawo between ewange newa taata in this case ataata ogattamu kaaki anti we babayita bayinza obutategeera kyetwogerako newa taata nina bendaba nga aba buli mwezi aba buli ki nga basigala bakyatwalayo ekimu eky'ekkumi mb'ono ye taata wange eyanzaala omwoyo taata wange infact waga taata wange ow'omwoyo so relationship yange erina kubeera etya ne gye nvudde seka lifa olaba kaki tunulira abantu balengaemabi amaanyi gagampeddemu kati enkolaganayo ne taata yatandika ddise gye nava gye wava taata kituufu gye nava gye wakulira ate tetwayomba temwayomba naye era nsapootinga bayibuli waliwo omusajja omu bagamba Pawulo ndoza yabagamba nti mwe abatandikira mweyogala ate mumaliriza mu mubiri bwe tutandikira mu mwoyo bwe tuzimba obuweereza buno tuzimba empire ennene egenda okubeerawo abantu abalala gye bagenda okukola ki okusanga naye waliwo relationship weesukka weeyina okukoma wa samike
asiiba wa Jeremaya mukyala akompuleininga ayomba naye asiiba eno ndebakwano nebwe mukwano gwo notuka okubanga buli waliwo omukwano ogufa nga gususse omukwano ogususse gufa gutuuka ne guva mu mukwano ne kifuuka ekikolimo. Kati maaso ga Katonda abantu bonna bandyagadde beebaze kati omuntu atuuka okuba naaba nga takyawa Katonda kitiibwa naye ng'akiwa taata we ow'omwoyo. Anti bagamba mu kikolwa kya mwoyo. Kikolwa kya mwoyo kuwa respect omuntu. Ne waliwo ekisukka. Kati ebisukka ebikolebwa by'owuliddeko gwe oyinza oba tobikola naye by'owuliddeko bye biriwo. Kwe kubanga basuusuutwa nga ne bwogenda mu kanisa yaabwe ekifaananyi kya taata w'omwoyo weekiro kimukola ebyo ebintu bannange. Okitegedde? Ekyo kyo nga ne bw'aba yafa era ekifaananyi mu kanisa kikola ki? Weekiri kibeeramu. Ekinene nno. Tebali abuulira njiri dakika ziwera 3 nga banakwogera ku taata. Olwo nno mwava mu Katonda mutuutandise kusinza mu taata yakolanga bw'ati. Nabbi gundi yakolanga bw'ati, nabbi yagamba bw'ati, ibe yagamba bw'ati. No. Mwababuulira enjiri Jeremaya yagamba bw'ati bwe yasimusaga gwe Mukama yagamba atya gy'oli. Lwaki bweyogera bya Jeremaya? Mukama talina ki yayogerako gy'oli. Mweza Mukama yatugamba okola bw'oti, Mukama yatugamba okola bw'oti ngaani. Nimuweereza wa Mukama yatugamba. Musiru walide anti nga yataapinga waggulu awo ewa Katonda alabayo najja n'atugamba. Bwe busiru obutuuse tukwata abantu abali wansi ku nsi nga tetukyasobola kutegeera ddoboozi na tutegeera ddoboozi ya muweereza. Muweereza wa Katonda bw'ayogera aba ayogedde. Omuweereza natuuka n'okugamba nti oyo mukyawe muveeko mubi agent wa study naawe n'ogenda Katonda olwo yaba ayogedde. Anti experience abalabyeko Katonda asiga obukyayi. Katonda tasiga bukyayi. Eyo password esooka eraga nti omuntu otambula naye si mulungi kugamba nti yawukana n'oyo. Wabula ebikolwa ojja kulaba ng'oli ebikolwa byakola byala ne byono birala. Olondewo side obeeko woogwa. So abakola ekintu ekyo bamye mu kikomye. Waliwo enkolagana esukka ne taata ow'omwoyo netuuka ne tufuuka nga kifuuse kikolimo nti buli mwezi bino gende wa taata w'omwoyo mumuyimbire ennyimba omulaga abaweereza mulaga obuweereza we butuuse. Ani oyo bw'afa n'avaawo mugenda bulagaani kitegeeza mulina bulaga Katonda wammwe kuba ye yabayita wadde ono yamukozesanga veso nga kibya yamukozesanga sowaani sitokisi bw'ojambala bwekaddi w'ogisuula tofiiramu nfiire. Akaseera kewabeerawo waweereza wansi w'obuweereza obwo era wagoberera buli kimu Mukama yakusuulaku obuweereza. Kola kisa kya Katonda naye kati mulinaku ojja ozunga n'ekimu eky'ekkumi buli mwezi ate mulina okulaba nga kamera zibeerawo. Kamera zaaki? Kyokka n'ekimu eky'ekkumi ebiseera ebisinga ekyo okiraba kyandibadde nakyakyama. Kyandibadde kyakyama ate ebiseera ebisinga tekiva mu bo ng'abantu. Ebiseera ebisinga abamu bendabye bemmanyi kiva ate mu kanisa wano mufe abagoberezi Katonda be yatusindika ewuwo tubeere andayo. Fe abasonda era munnange bayimirako ne bagaa twetaaga okuwaayo ekimu eky'ekkumi ewa taata waffe ow'omwoyo. Abakyakola ebyo mugende mu maaso. Nze awo sisobola kutuukawo. Tuuka ku busiru bwe butyo. Nina kasitole kenjukidde kenjala okugamba. Kayinza okuba bit of topic naye kankombe. Musajja wa Katonda Musumba yakkaatirizanga nnyo ng'agamba abantu buli ky'otuuseeko olina okujja mu kkanisa ne weebaza.
buli kyotuuseeko Yeremaya owasizza olina okujja mu kanisa ne weebaza katono nnyo. Ekkanisa si yegaba ebintu, si yakuwa omwana, si yakuwa omusajja, si yakuwa emmotoka, Katonda yabikuwa. kati nga woobyogedde ofuna omwana jangu weebaze Katonda, motoka weebaze Katonda, ne wootunda ettaka baagala ka percentage kabale ukakole ki genda weebaze Mukama kabaleete kati waliwo ka percentage buli ke baali bamanyi era nga mu kyaki mwekali kateeka kali munda omwo wootunda ettaka, njala kwogera ku kyattaka, wootunda ettaka ka percentage weekali akamanyiddwa koleetawa mu kanisa. ate era omusumba olina omutegeezaako nga Jeremiah tannakugulako ati munnange nga bwejombira yennyini ku luno yatunda ettaka atunda ettaka awo saamujagala nnyo okulya kubawo nyaawo bwejombira watunda ettaka etteeka lyayita mu kyaki bonna era bazze balikola ohiriza bulungi anyumiza nno ali mu kanisa kyasi y'omu ku bakadde b'ekkanisa nga obamanyi nti babatuma bakadde b'ekkanisa era kimanyiddwa ka percentage weekati kavaako nekagenda mu kanisa mbu nekakola emirimu kati omu ku baakola etteeka si omu omusumba yennyini eyakola etteeka atunda ettaka lye awo ensinga okwagala okuwulira kaakati ettaka lye yatunda lyaliko akasente nga bamuguze kawera kati nga babalamu ka percentage wadde kali n'akagabiza mu ssente z'atunze ettaka kanene ssente empitirivu ndaba bwolaga saawa tonnanyumya naye ninga mukadde w'ekkanisa yaŋŋamba navudde ku bantu bulijjo abaliko omusajja ku ssente zonna mbu ze baatunda obukadde loza 100 plus yabatoolerako miliyoni 2 teyabala percentage yabawako zaayagala after all byonna yabutwala anti kitegeezaako kulaga kati ndowooza password mugirabye oli kintu kye kiri kintu kye yakola amateeka kyaluma mukadde w'ekkanisa ekiyinza butamuluma neobeera nga tubaza ntumanyi katugenda kuzimba kino kiwedde naye ayina ebibye ebyokuzimba omusajja teyatunda teyabawassira yawa miliyoni 2 naye nga ka percentage ke bakkaanya ndowooza zandibadde oba nga 10 mu something yabawako mmeka 2 kakati nkubuulira obuweereza businga bwakomaawo anti abasinga baagenda bwakomaawo ku miliyoni 10 abasinga baagenda bamanyi miliyoni nga 2 zigenda kuvaako yaŋŋamba 3 omusumba yalina kuleeta aga 3 ku ka percentage ke asigaze 7 naye tezaali 10 zaali 10 plus n'ezigwamu naye nga bakabala 3 gabakwata era bambi bazze baziwa era nga bawanayinki bano simanya mbu tuli mu bagoberezi mu kkanisa bazze batunda obutaka bwabwe nga babala ka percentage bakaleeta ye n'akakozesa kati test etuuka ku musumba yennyini yalema kyaki yayiikira awo kakati njagala nange otegeeza abantu bano nti batuuka I think ne beerabira kambagambe bye baatandikirako nekisinga okulu abagobezi tukolamu ne twerabira Jeremiah Veso kikozesebwa Jeremiah muzindaalo just buyita mu ddoboozi kati ne tuva ku ddoboozi eriri mu muzindaalo netwagala nnyo omuzindaalo gwo ngwagala oyo musumba wange notemanye nti omuzindaalo bagugjamu eri wali guba tegukyayogera
comment section Sam togirozezaako neddaga mazima bwe kujjamu waya lubadde gukyali naye ate munne ekimu kasita njijjamu waya muzindaalo Jeremiah nga ayogera wali nenzisaamu pini endala ya music era addamu kuwulira kyengutaddemu tebawulira Jeremiah kyengutaddemu kyemuwulira kati ekibuzo kiri nti weebuuze nti bwe kibanga veso kyakuzannyisa ekiriwo ekityo nti kasita kiva ku mulamwa akiyisaamu eddoboozi akyuka bwe kiri si bwe kiri lwaki njagala nnyo omuzindaalo ogwagazi ati Sam navudde ku bantu botonvumya abantu bo bannaye njagala kubajjukiza Sister Blaza omuzindaalo gw'oli nagwo mulaavu kugenda kukolera kyategeeza musumba ategeeza musumbawo because omuzindaalo tegulina kyegukola watabaako agoogererako tegusobola Jeremiah olina omuzindaalo nina omuzindaalo gw'amazima mu Kristo Yesu gulina omugaso ku tayimu eno tegugasa kanzebule gujja kugasa nga mugenze mu lukuŋŋaana tugwogerereko gusobole okutuusa message eri abantu abangi bwe bamaliriza naye baba batambula mu kubo n'engwira teyajja kuyimirira ekizakitire kati mbadde mbasaba leka laavu tugizeeyo nnyo mwayogerera mu muzindaalo guno tuyige n'ogukwestioninga naye ayogerera mu muzindaalo guno y'ono si gwe twatandise naye ono mulala anyumya ku byabugagga nze gumulaba Mukama ampadde nunda enjuki n'emmotoka yange dina amasomero twabadde mu Amerika katode tebituyamba ebyo bibyo kankoyo akalala waliwo eyaŋŋambye eyanyiigidde nti tisamika ebinyombya bitono nga ye ebimuyombya bingi yasomye anti ka message yasomye ka ndowooza social media oba yabadde ku kisimanyi naye ng'omukyalo omu ataddeyo kyalawo omusumba banaye mwebale kusaba nze n'omwami wange twayitiddwa oba muki naye ndowooza kinene kiri Trump oba yabayise ebiki ebyo kati nenjogera statement ennyamba n'ogamba otya neŋŋamba bitugattako ki ebyo ekyokubiri lwaki temulinda abantu babawandiikeko lwaki mwagala we tunaakulabayo ffe ng'abamawulire tetulwa tugenda kuwogera twamulabyeko gwe lwaki otugamba olaga kikyofa ebanvuma mundi enemu progress mu kaseera ako wabadde enemu progress naye wabadde mutuufu because Jeremiah nze wenkeera ku makya nembaako katugeze omuntu gwe tuyambye lwaki nzija ŋŋamba buli omuntu nno nze yamuyamba emiro mulaba namusanga ali bubi akalango kaki lwaki wekubira akalango kikyo leka oli yayogere nkisamika oyo mulaba munnange yasasulira ennyumba naye nga gwe wali wabikweka kubanga omusajja yakwata kundi naala omusajja naalo yamugamba ati munaye ze mbadde muzibe naye kati ndaba namugamba genda okoleki namugamba genda tobaako gw'ogamba naye gwe yagamba yagenda abuulira buli because tosobola sirika wampiseeko nga bankwatidde kati ndaba era wenna akusawe bulaza ng'ate kati olaba nti munnange nsanze omusajja sanze Yesu abadde amatangira ng'akwata webale naye Yesu teyakwata ku muzibu bannange ono mumulaba muwonyeza nze wonna wensoma Bayibuli ndaba nga buli ekyamagero kye yakola yabasabanga baleme kukyogera basirike naye gwe wadde omuntu akasaati n'essuuti buli omu ogenda omulangi aliwo omuweereza omu yategeka kulusedi era awo ku lw'entebe n'akwata omuzindaalo
muweereza nno wa Katonda n'agamba muyinza okulaba buno buweereza ne mulaba ttenti zino ez'amaanyi ne mulowooza oba musajja munene nnyo naye temweraliikirira Kristo Yesu yakikoze. indirection abalimu bagamba nze nyiza bikanga akasajja akatono naye yenze bannange ofaaki buulira njiri oveewo Yeremaya siibula. Abooluganda njagala kubakubiriza tulina olukuŋŋaana ennaku z'omwezi 29 31 omwezi guno gwe tulimu ogwokutaano tulinayo okubatiza ng'ennaku z'omwezi 24 era omwezi guno gwe kusooka teekateeka enteekateeka ez'olukuŋŋaana tugenda kusaba n'okubatiza n'okusabira olukuŋŋaana waffe tugenda okubeeramu ng'ennaku z'omwezi 29 so anaabayaga tutwegattako ojja kujja otwegatteko ojja kujja ku mazima mu Kristo Yesu ojja genda onoonye amazima mu Kristo Yesu namba yange ebeera yaawo ojja kubanga ate ojja ne bw'okubira Samike Samike talina buzibu kasita oŋŋamba kasita ojja n'otandika okwogera ebintu ebiri fana ebeera straight oŋŋamba enjagala kwogera na mwami Jeremiah. Mmwe abantu abasaba ennamba nga ekikuleese oyagala namba ya Jeremiah n'osooka n'ogasamike njala kukwatako muweereza akati njagala bwe nti mbadde nsaba wena osooka ku namba ya Jeremiah sijja gikuwa beera straight forward njagala ku namba ya Jeremiah njagala genda mu kubatiza njagala genda mu lukuŋŋaana kimala tugattako birala tuweteekako musango so twagala engoye tuzeetaaga engoye zo zikyetaaga twetaaga sabbuuni twagala sukaali twagala omuceere n'ebintu oyinza okuba nga gw'obirina gwe tuyite buyisi tubinona ffe tubinona wonna wonna woba otutumye oba nti wano nibireete bye tubigabira abantu abalina obwetaavu babikozese ena engoye nnyingi mu wardrobe tezitokyazambala oli awo sesenga bimuli bizireete tuzigabe tatufuukira kizibu oyinza okuba olinayo niigiina oyinza okuba olina siripa kyonna kyolina nga tokyakikozesa kuso ki omuntu mayini kimukolera kino tetukiwa omuntu oyo ate Mukama ajja kuwa omukisa kale nze sigadde nze Jeremiah so onangira ennono eyange nangira eyange kati ate gwalina ebigambo ebirungi yogera usanga banawulira gwe ku ddoboozi abasebo ne bannyabo Samike oba Unique Media nga management ya Unique Media enaka outreach kagenda okubeera mu ennaku z'omwezi 30 kagenda kubeera side zaawa Namisinde ndowooza bali mu Mbaale bali mu Mbaale okuyita mu Mbaale bagenda kukwatirako abaana ab'obuwala abato abayita mu mbeera ez'ekiwala embeera ez'ekiwala basinga bazikola ki ez'ekikyala ekikyala kiba kikulu nnyo bayogera mbwoba ofuuse mukyala Samike akyalina ebyetaago mbeera ebiyitirivu mbeera naye no nga tutudde nga naye ng'enneegezaamu nga ndaba kigatta bulungi naye so bw'osa omukwatirako mukwatireko okusinga ennyo yeetaaga empale ez'abakyala nikas ez'abakyala yeetaaga peeni ebisigadde agenza agattagatta naye bw'otukwatirako awo ebisigadde ne peeni awo oyinza okuba nga gw'olina wooli peeni ozina funa enamba eri awo wansi okuba simu gaye Samike na peeni wano soluziwa abantu nga 3 ajja kujja zino alina nikas abakyala si zookooye tetwagala nika nkadde agala mpya kankitereza tayaga muna ezizino sikyazambala tereza nika zetwogerako twabisekera muno naye nga tuli serious Samike yatali serious ngeza okuba serious naye katubere serious nika ezo twagala mpya twagala zigula nga mpya omwana oba tubweka nika ke nga kalungi akambale tumuwadde pads tumuwadde oba bucket tumuwadde ekitabo tumuwadde sabbuuni tumuwadde n'ebintu ebitandikibwako binatandika obulamu tewali mukisa gwe tunoonya mu nsi ng'ogwo oli oba omuwadde omukisa kubanga oba omwambazza oba omulisiza oba omusomeseza kuba bwemuwa ekitabo n'abirala ky'omwezi mulamba ssente Mukama ziyakuwa ku mulimu guno wabaawo
agenda okuzisomera muko Mukama aba akubulesinga so mujje muyimirire naye ababuuza ebibuuzo nga gwokuba kubuuza nakugiregerera babitubegaide temutawana tukubira n'abatuwa ebiragiro ku bintu bye mutuwa kubawo nnyo abatuwa ebiragiro ku bintu bye mutuwa tulaba nga muba mutwalubiriza obulamu tuwadde emitwalo 2 tutumye ebintu bya mitwalo 2 kwataka kakaaga Jeremiah ntaddeko ku emitwalo 2 muguleko square tuguleko sabuni zibayambeko mu transport balance nimwe mumanyi bye munakola naye kakati mukikole bwe muti ne bwe muti ano balance wagambirako ne balance asira mayo nenga yawedde wodda bakitegedde bambi tubegayiridde tumanye ekyokola tukimanyi so tubasaba tubeere bantu bakulu nga tukola omulimu guno tuleme kubanga ate baana bato kubanga bano abantu tugenda okwatirako Sammy abamanyi kyagenda okukola yeetaga muga nti ate ogenda kukola kitegeeza asooka tuula n'akirowoozaako mwoyo n'amulungamya n'amanya nti alina kikola bw'ati ne bw'ati ne bw'ati era kyali mu kukola so kwagaliza olunaku olulungi kakati sirina bengenda kwongerako nyinza okwonoona kyenkwagalamu kimu leero tuwe essaala tugalewo n'essaala naye ku ssaala eyo gattamu omanyi waliwo kyoyogere nkinkwatako bali ng'amazima gali nti alina kyeyabaddemu kiri kyenagembululu kyantuukakokko alina kyeyabaddemu mu butuufu n'agamba naye n'olya nga ali emputa nga ne kati ensabira obadde kintu mwenda naggwamu amaanyi tuwe Kitaffe ali mu ggulu erinnya litukuzibwe obwakabaka bw'obujje byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa gy'oli mu ggulu tuwe emmere yaffe ey'olwaleero tusonyiwe ebyonono byaffe nga naffe tusonyiwa abatusobezza totwala mu kukemebwa naye tulokole eri ekibi kubanga obwakabaka obuyinza ekitiibwa n'emirembe byonna bibyo emirembe n'emirembe amiina ayi Kitaffe omulungi tuteeka obulamu bwaffe wansi w'endagaano y'omusaayi gwo tuteeka abantu bonna mu nsi ne mu mawanga gonna agali wansi w'ensi Mukama bateeka wansi w'endagaano y'omusaayi gwo Mukama tulinamu abakooye tulinamu abalwadde tulinamu abanyigirizibwa tulinamu abali ku oxygen tulinamu abali mu mize gya masturbation tulinamu abalemeddwa obufumbo tulinamu abalina entalo mu maka Mukama tulina abalemeddwa emirimu tulina abagobeddwa ku mirimu tulina abantu abatalina kyakulya tulina abantu abatalina kyakwambala tulina abaana abasuuliddwa kasasiro tulina abasibe mu makomera Mukama naye olunaku lw'olwaliro gwe Katonda omulokozi akyusa obulamu bw'oba asobola okukyusa obulamu bwa Dawudi n'oyimirira naye Mukama n'omuwa obuvumu n'asobola okuwana n'empologoma n'agiwangula n'asobola okumegana Goliyaasi n'amuwangula Mukama kitange nkusaba nga bwe wamuwa obuyinza obuwangula Goliyaasi n'ejjinja tukusaba naffe ofuuke ejjinja eri obulamu bwaffe ejjinja erigenda okubotola erigenda okuba byonna ebizimbulukuse ebiyimiridde mu bulamu bwaffe Mukama tuteeka obuweereza obw'amazima mu Kristo Yesu obuweereza bwa Unique Media n'ababukolako bonna n'abaweereza bonna Mukama n'abantu bonna abagenda okubeera mu nkuŋŋaana ezo zitutegeka mu linnya lya Kristo Yesu kitange tukusaba obeere n'abantu abo mu makubo mwe bagenda okutambulira abantu tugenda okusinkagana bonna Mukama teekateeka abantu abalina enjala n'ennyonta bw'oba otusembereza Mukama kabaka wa bakabaka kitange tukusaba ku lw'abaana baffe ku lwa famire zaffe ku lw'abo bonna ng'ebintu bibasobyeko mu bulamu Mukama gwe wekka asobola teri mulala asobola Mukama bangi obalaba baseseetuka ne bava mu kkubo mwe balina okutambulira naye Mukama n'obeerawo okubakuuma bangi boolaba nga bagenda kuzikira n'obawa omukisa ne baddamu ne balaba obulamu omulungi obw'okuba kitange waliwo abakooye n'abalemereddwa mu kaseera kano abawuliriza waliwo abakooye n'abazitoowereddwa mu kaseera kano Mukama nga yejjusa byakoze yenenya mutima gwe naye ng'ate yeesingisa omusango Mukama kitange nkowoola ekisa kyo kimwambale kimufuukire ekyambalo era osobole okumunaaza n'omusaayi gwe mutukuze kitange tukikusabye nga tuyita mu nnya Kristo Yesu yafa n'azuukira amiina amiina